Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Balamusizaako nyomera gye musinzira okubanga mutulaba. Erinnya yenze Saalongo Kankaka Peter, ze mutesitesi omukulu wa Media Choice Telefina. Nange nyinako programu eyitibwa Olunattawambwa. Awangaale ennyo maaso moogi oyo kafumu kamuwunda fumu lyebongera mu bwenjola. Empagi Ssedduga y'Obwakabaka bwa Buganda, Cuucu Magulu Nyondo. Sebunya bwa Musota Tebusongwa Amulunwe, oyo nga yekisikirize kya Katonda. Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi ow'okubiri. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Programu y'olunaku olwaleero Olunattawambwa. Tugenda kusomesa nga ojja kwewaayo okozese magezi gokka kubanga kyalibadde kirungi nnyo omuntu okugenda okwogera ku kintu ng'olina ebyokugerezaako n'ebyokulabirako bya mirundi ebiri mu kyo nga wasoma ky'owakanya n'okitegeera nnyo osobola otuguza ggwe ky'owagira naffe tukitegeere nnyo. Mu programu y'olunaku olwaleero ngenda kusomesa ku bintu ebyantanudde nga bisinziirira ku bantu abo abayitaba amannya g'ebika byabwe n'ensibuko zaabwe obwo nga bwe buwangiro bwabwe baazaalibwa mu Buganda ne bavaayo okuvvoola ekitikkiro oba ekifundiko ekisembayo mu bukulembeze nga ye muntu aba akulembera mu lulyo olwaffe Abaganda era nga nammwe abali ku programu eno muluwulira Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Mbajjukizaako erinnya nze Emmanuel Peter n'olwekyo nneetondera ebyo bye nnaasobya mu ddiini etali yange kubanga ngenda kwogera ku bantu ab'enjawulo omuli abakristaayo n'abasiraamu abavuddeyo okujja okuvvoola Ssaabasajja Kabaka nate era nga si mu bubi ngenda kweyambisa akaseera kano okubasomesa obusomesa muwulirize oba bye mbasomesa byebyo bye mwakwata. Ekituufu tuli mu myaka egy'ekivubuka n'emirembe gwa social media, eddiini ne social media byonna tusobola obikwatira awamu naddala singa tuwuliziganya buli omu n'asoma naye abavubuka mulina ebintu bye mukkiririzaamu ate ne mugaana nga mugaana kagendera okuwuliriza ebirala so nga ate wa Katonda bw'akuwa omukisa Mungu bw'akuwanga omukisa okubaako abantu b'okuŋŋaanya osookanga n'osoma by'owakanya obitegeere lwaki olina okubiwakanya olyoka otuguze by'owagira tutegeere lwaki otuguza by'owagira versus ffe bye tumanyi obanga otadde ku minzaani ffe bye tumanyi ye programu y'olunaku olwaleero. Ngenda kwogeramu ebintu bingi naye mu kyo ngenda kuweera ebyokulabirako ku Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwaffe naye ngenda kwogeramu omuntu omu era nga kyo neetaaga okukiyisaawo ayitibwa Mwami Magala owa social media. Kirungi nnyo okwogera naye njagala bino ebintu nsooke embyawule nga sinaba na kutandika kubiri. Ekituufu waliwo omuntu lwavvoola omuntu gw'oyagala naawe owulira obusungu ng'olowooza nti okumuddizaamu olina kumuddiza mu kkiro ze zimu nga mwe yakuddiza n'okozesa obusungu obw'ettumbiizi n'ojja ate mu byo n'okola ensobi. Oweekitiibwa Mwami Magala n'obwagazi bw'alina eri Ssaabasajja Kabaka n'abantu ab'ekikula kye n'abantu abalowooza mu nkola y'emu naddala bakomentinga omuntu yenna bw'ajja n'avuma Kabaka kyalibadde kirungi nnyo obutamuddiza bivumo kubanga oyo aba akusise n'akutwala akufaananyiza eddala ye bw'ayagala okufaanana. Ngenda bbawo ekyokulabirako kya bintu bibiri. Enkoko n'embizzi byonna binaaba naye ate kyewuunyisa byonna binaaba ttaka. Kyewuunyisa ekisolo kye bayita embizzi kyo bwe kinaaba ettaka kyagala nnyo okulyesaaba n'okulyemaala kiryesiiga okuva ku mumwa mpaka era kiwulira nnyo essanyu nga lyekyevulungudde mu bisooto. Kyokka ate bw'otunuulira enkoko yennyini y'emu enaaba ttaka naye enkoko eyo yennyini esobola okunaaba enfuufu yo n'etukula n'olususu lwayo mumanye enkoko lujumba akasana bwe kajja akakennyirira gyenyirira oyinza okulowooza enaaba erina ne sabbuuni gw'enaaba kyokka enaaba nfuufu. Kakati ebyo ebintu bibiri mu byebuulirireko nga tugenda. Mwami Magala kirungi nnyo okubanga oyagala Obwakabaka ng'era ffenna ni bwe tubwagala naye ate bw'obanga oyombagana n'omuntu toteekangamu eddiini toteekangamu Katonda. Bano bonna bantu eyavumye ne gwe baavumye bonna bantu bwe tuba tubyogerako tujja Katonda mu mboozi ne tudiiringa n'abantu. So ekyo kye mbadde njagala okutandikirako. Nsaba okubategeezaako nti abantu mwenna beetaaga obujjanjabi obwaffe obw'ekinnansi Obuganda. Local healing system, the traditional way healing system kwe kwekwata omukyala ayitibwa Ssenga Mukooki ne bakyala banne bwe bakola obujjanjabi obw'ekinnansi. Ojja kumukubira ku 750 2600. Mbategeezaako nti abalina okutaataaganyizibwa okw'omu bufumbo
naddala mu abayina abaami ababeekyangirako tebakyabalabirira kisobola okuviira ddala ku nsibuko yo nga ggwe ow'eggwanga lyo mu linnya lyo era ojja kukubira kusenga mu kooki ku 75026000 mbategeezaako nti abalina appointments eziganye mu mwebuuzeeko kubanga abamu mwasuulirira ensibuko zammwe ne mwerabira nti eyo wava ebizibu ebisinga nga tonnaba kweteeka mu birala ajja kutereereza diiru eziganye n'ebisigadde ali ku 75026000 kwe mujja okubanga mumusanga. Ntegeeza abantu mwenna nti mu programu y'olunaku olwaleero ngenda kusomesa abantu abeefuula ennyo nti eddiini mugitegeera nnyo tubawe omukisa n'abategeera obwakabaka okubannyonnyola nga situnagenda ku personalities ezo ezivoola kabaka tubabuulire ekituufu ekiriwo. Nsaba okubategeeza nti omuganda si musiru. Omuganda y'omu ku bantu Katonda be yasooka okuwa obwongo obw'ekika ekyawaggulu okutegeera n'okumanya. Y'ensonga lwaki katandikire ku bigambo bino. Ekigambo Katonda kya Luganda. Waliyo ebigambo nga Katonda, Dunda, Lugaba nnyini byonna, Namugereka agerekera ensi eno, ebyo liiso ddene. Ebyo byonna bigambo bya Luganda ebitegeeza nti Omuganda amanyi nti waliyo Katonda. Ebintu byonna ebikyasinza okubeera ebyenkizo mu Baganda babituuma omukulembeze waabwe ow'okuntikka alina ekifundiko ekisembayo mu bukulembeze. Njaba okubategeezaako abasiraamu abali eyo abato abakayiga ebintu by'eddiini nga n'ebyaddala temusoose kusooka kusoma bintu bye muwakanya nga muwakanya buwakanya olw'okuba nti muli bavubuka. Eryo evvubuka eribawaga n'okweteeka mu guuni nsaba okubajjukiza teriyo kigambo kyonna kyatuumibwa kabaka. Ekigambo kabaka tekitegeeza Katonda. Era kabaka towulira nko mu bwakabaka bwa Buganda nga kabaka tumuyita Katonda. Mu common sense kirina okutegeeza omusiraamu eyavudde ku mulamwa okuvuma kabaka waffe ti Omuganda amanyi Katonda. N'ekigambo Katonda nga bw'okyogera ng'obuulira abasiraamu abatudde Katonda baakuwadde awo okubunyisiza enjiri. Nsaba okutegeeza nti abasiraamu oba bubuulira mu Luganda era obabuulira ekigambo Katonda ekiganda kikujje mu mutwe okitegeere osobole n'okwerefreshinga weebuulirire ti Omuganda amanyi Katonda era kabaka si Katonda. Ekyo nsaba okukikutegeeza. Saagala omuntu yenna atandike kulowooza nti tulina kuvvoola buvvoza. Tusooke tusomesa abavubuka bano babeeko ebintu bye bategeera balyoke baddeyo babuulire n'okubuulira kwabwe kwe tutawakanya tulyoke tugende mu ddiini kubanga wankubadde nze Peter ebiri eri nabyo mbimanyi. Ekyaddala mmanyiiko bye mmanyi ebinsinga abasinga mujja kubinsomesa. Ntegeeza omusiraamu yenna omuvubuka ayagala okweyambisa evvubuka n'ekifuba okukaka abantu okutegeera by'asomesa nti sooka otegeere bino. Kabaka si Katonda. Kabaka ayitibwa amannya gonna agamusuusuuta n'okumwawula mu buli muntu engeri gy'amutegeeramu n'okumusomesa ave mu mitima ku ntobo ng'era bw'atuli ku ntobo z'emitima zaffe nga tumutegeera kuviira ddala eri mu musaayi ky'otasobola tujjako era ky'otasobola tukaka wabula tetukeerangako ku makya kabaka ne tumuyita Katonda. Era Abaganda bakimanyi nti eriyo oyo ggulu ddene Serubaale ddoboozi. Olubaale is just an ordinary Luganda word to mean the universe ery'eggulu. So same ezimu nedda. Olubaale is that thing you see. Kyekintu ekyo kyolaba mu bbanga. Era Katonda ayitibwa oyo nannyini bbanga. Mu Luganda oluli olwekusifu gwe bayita Serubaale nga bw'onaakwoti ekigambo mu Luwalabu. Era kitegeeza nti Omuganda amanyi kye bayita eggulu. Eggulu si kigambo tekitegeeza lubiri lwa kabaka. Nedda. Eggulu kitegeeza ekifo Katonda gyali eyo gye yatwekweka gy'asinzira okutulamula ng'Abaganda. Kakati ng'oli musiraamu nga tonna bakutegeera bigambo ebyo. Tusaba tuve eno mu kutegeera. Okitegeere bulungi nti nga tonnaba kulandukira ku mukulembeze waffe nga tonnaba kulandukira ku mwagala w'abangi. Actually kankuyigirize ti Abaganda balina ekigambo ekigamba nti kabaka kisiikirize kya Katonda, shadow of God. Tebagamba nti kabaka Katonda. Kabaka si Katonda. Era kabaka muntu alina n'emitendera oba enkola, emitendera, emisoso egiyitibwa obulombolombo, ennono oba obuwangwa mwayitira okufuuka kabaka. Teyeeronda teyeeteekawo ate afa kyekireetera basse kabaka. N'olwekyo mu Baganda tukkiriza kabaka si Katonda.
Omusilaamu omuvubuka oyo atannaba kuyiga nga tonnabuulira, nsaba kino kikubeere mu mutwe emabega nti abasiraamu, abaganda, abakatuliki, abaki bonna bakimanyi eriyo oyo liiso ddene lugaba nnyini byonna nga bigambo bya Luganda, era teriyo Muganda yenna alowooza nti nno Kabaka Katonda. Kabaka si Katonda, wabula Kabaka tumugeraageranya nti nno kisiikirize kya Katonda. Oyo omuntu eyayawulirwa nti ffe mu Baganda yabaka obubaka, teyeewa bubaka, atubakira obubaka okuva eri Katonda. Kitegeeza ne Kabaka yennyini akimanyi nti okubaawo kwe tekutasobola kubaawo nga tewali Katonda. Ekyo oba obadde okimanyi. Kakati tugenda kusooka kuyiga mu kusoma tyoke tugende mu biri ku Avvoola Kabaka. Omanyi bw'ojja n'ovuma omuntu nga tomaze kumusomesa, oluusi okuvoola n'okuvuma abantu ebantegera ye nga yentono. Kyekituufu ebantegera ye nga yentono. So nga ate bwe wali muwadde obudde omusomese yali ewadde obudde okutegeera. So ekyo kimu. Amanya gonna ge tuwa Kabaka tekitegeeza nti tuba tumusinza. Waliwo enjawulo wakati w'okusinza n'okusuusuuta. Waliwo enjawulo wakati w'okwawula Ssaako n'okukkiriza. Kabaka tumwawulira amanya kubanga ye mukulembeze waffe ow'okuntikko. Ng'era mu magye waliyo nti ono Jeno yerankaye, ono Kopolo, ono Lansi Kopolo, ono Private. Ebigambo ebyo muleme bimikisinga. Obwagazi nabwo nja kubutuukako. Ekitwawuza Kabaka ne tumuwa amanya ag'enjawulo kwe kumusuusuuta n'okumwawula mu mannya mu bantu bonna. Abaana abato n'abentegeera eringa yabaseeka abo abavubuka abatategeera bintu bya buwangwa ne baagala ate babivumirire basobole okutegeererako ekitiibwa ky'omukulembeze abeera ow'okuntikko nga nebino ebyobwa pulezidenti. So amaseeka eyo mbategeeza ti amanya ge tuwa Kabaka waffe gamwawulirwa era gaawulibwa nga ggwe waka bwe bakuyita taata nga waliwo maama, waliwo omwana first born omugulanda, waliyo n'omuggalanda, buli omu murankaye. Ne mu Bwakabaka bwaffe twawulira Kabaka amanya era buli omu waddembe mu bwagazi bw'alina okumuyita ekintu kyasinga okwagala. Actually omukulembeze atiika aweebwa ekitiibwa, y'ensonga lwaki Kabaka tumuwa amanya nga bw'owulira nti kyucu. Bw'otya omuddo oguyitibwa kyucu nti tosobola na kujja mu ssaati guyita, omwana omuto osobola mugereza oba seeko oyo omuto osobola mugereza ku muddo ogwo nti bw'oguyita gukusiribwa n'omwawulirwa n'ogaa nti Kabaka tamanyiirwa, tazibwako, tavumirirwa, tavoolwewa mu bbaala ng'omaze kutamiira era taliibwako nnyama emu gy'osobola kulya n'ogyokya bulungi oteekako kaamulali gwe nolowooza nti ojja kwogera erinnya lya Kabaka. So ebintu ebyo nga omuddo kyucu tubiwa example y'abantu abalina obwongo obunafu oba obutannakula okutegeera ekitiibwa kya Kabaka, naye ng'erinnya erisembayo ku ntikko ye Kabaka oyo atubakira obubaka okuva eri Katonda. Kitegeeza Kabaka Katonda amumanyi. Byonna olwaliro ngenda kubisomesa busomesa osobole okubitegeera. N'olwekyo amanya nga gano tugaagala nnyo era Kabaka waffe tugamuwa kyere lwatumisa nattuku wagasangawo era mujja kugalekawo. Oyo Ssebunya bwa Musota obutasongwa mulunwe gwe senga mu bunya bw'omusota kyogamba Kabaka tumanyi nti musota nti oba ali awo is a snake creature. No, kuba kumwawulira wabula sinti tumukkiriza nti ye Katonda. Y'ensonga lwaki n'Omuganda ateekawo emitendera egisuutinga Kabaka gyenja okukuyitiramu. Nsaba okubategeezaako abantu abasoma eddiini n'abasoma eddiini naddala ey'Obuyisiraamu. Naffe newankubadde nze Peter Emmanuel manyi bulungi okuwa Allah ekitiibwa, nkimanyi bulungi nnyo. Era bw'ogenda ebintu bino kambibabuulire nsobole okubasomesa abantu abamu. Tugende mu byebuziba mu Bwakabaka nga mukitegedde. Mu ddiini y'Obusiraamu mulimu Nabbi Muhammad ayogerwako ng'era bw'omwogerako olina okuteekako nti sallallahu alayhi wa sallama tumuwe ekitiibwa ekyo ekyamwawulirwa. Tumuwe ekitiibwa ekyo ekyamwawulirwa. Buli Muganda yenna ne bw'abeera Musiraamu amanyi nti Kabaka waffe si Katonda. Era Katonda ne bwe mu Busiraamu okukkiriza Katonda mu Busiraamu mu bintu ebyansomesebwa mu Busiraamu sigenda babulirani yabinsomesa naye nga wali eyabinsomesa ate mpangala naye ebbanga ddene landiri empangala n'Abakatoliki bannange eyansomesa ebintu ebyo yaŋŋamba nti nno kwegamba
Katonda wanjawulo ku kabaka era tagezesebwa ku kabaka. Katonda wanjawulo ku Mungu n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banjawulo. Ono kabaka bali banjawulo, oli nabbi wa Katonda. Omuntu yenna Omusiraamu ne bwaba Muganda ne waba si Muganda akimanyi bulungi nti okutegeera Katonda mu Busiraamu kulina empagi 5. Ekisooka kwe kukkiriza nti Allah ali omu tazibwako. Nkutegeezaako Omusiraamu gwe eyavudde mu mbeera n'otandika okubambira kabaka waffe ne kabaka akimanyi Katonda tazibwako bw'oba obadde tokimanyi. Empagi y'Obusiraamu esooka ekugamba nti okukkiriza Allah nti ali omu era tomugattikako bintu birala. Teri Muganda agatta Katonda ku kabaka. Era Ssaabasajja Kabaka kati owa36 aliko owekitiibwa kabaka waffe owekitiibwa Kabaka na kantu katini nnyo. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda mu Tebi owokubiri Abaganda tetumuliraanya Katonda kubanga Katonda tazibwako, Allah tazibwako. Ekyo tukimanyi. So Muganda yenna oba ali yatategeera Bwakabaka alowooza nti kabaka ddiri ffe tumuyita ekisikirize kya Katonda, shadow of God. Ekisikirize kya so si Katonda wabula Katonda yemwawulirako n'amufuula omukulembeze waffe nga tumuyisa mu mitendere gyaffe gye yatuwa emitendere emiganda. What is your problem? Kati obuzibu bwo buliwa? Empagi y'Obusiraamu esooka kutegeera nti Katonda ali omu era tazibwako. Empagi ey'okubiri kwe kusaala eswala 5. Wali owuliddeko Ssaabasajja Kabaka ng'alina omuntu gw'agaana okusaala? Gwe Musiraamu gwe oba bakuzaala wasimanyi oba Abasiraamu waliwo nirina essajja sima abasajja mivule simanya baani abantu ab'ekikula ekyo ngenda bateeka mu kategole y'emu. Abantu b'ekikula ky'abasajja mivule, abantu b'ekikula kya Saamu Mayanja, basajja bivule bwadde ensolo nkambwe nga n'ekigambo biyita bya Luganda n'erinnya alina lya lugero ne Sseeko oyo omulala oba Sseeko oba kisimanyi kitiibwa kye mu ddiini. Kambabuulire empagi y'Obuyisiraamu oba ey'okutegeera Katonda kwe kusaala eswala 5. Era nti bw'omala n'ova wano n'ogenda obanga ofudde ofuuliddwa wano mu Buganda kye tuyita okufuulibwa nga ofudde ofuuse omuzimu ofuuse omwoyo ng'omubiri guvuddeko ofuuse omwoyo malayika oyo gwatwala ng'omubiri gusigadde mu kabbuli ky'osooka okubuuzibwa wasaala bakutunulamu ne bagamba wasaalisa where quote for me I want some Muslim oba I want some youthful Muslim ayagala okubuulira eddiini ya Kabampaane ombuulire mirundi emeka Kabaka luyagaana abantu okusaala kubanga tebasaala nga basaba ye basaala ne basaba oli Katonda ye kennyini Kabaka gwamanyi era ng'amukkiririzaamu newankubadde enzikiriza zino zisobola okubeera ez'enjawulo ekyo nakyo tujja kituukako. Where on earth did you see the king saying that someone should not pray the required times that are supposed to be prayed by a true Muslim? Omusiraamu omutuufu awezezza emyaka 15. Omusiraamu akakatibwako kuva ku myaka 15 okusaala mbuulira tteeka liriwa mu Bwakabaka bwa Buganda era lyawandiikibwa awamu nnono nti nno Omusiraamu taasaale. Omanyi nnyina ebintu byengenda obbaawulira ekisooka ye Kabaka n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ebyo byanjawulo. Nsaba okuba kugamba okubeera omusabize n'okubeera n'essabo essabiro mw'osabira mu nkero ey'okiddugavu kyanjawulo n'Obwakabaka. So you need to first learn these things before you speak. Ekyo nsaba okukibategeeza. Empagi ey'okusatu mu Busiraamu egamba kusiibwa mwezi gwa Ramadhan. Kambuuze Abasiraamu abamu abacriticizing oba bajja ne mutuvumira Kabaka, have you ever seen our king? Wali obulabyeko Kabaka waffe ng'agaana Abaganda bonna nti temusiiba mwezi gwa Ramadhan? Nkimanyi bulungi nnyo wano newankubadde abamu mulowooza ng'era mweyissaako Kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda especially omulembe gwa Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri ne mu biseera eby'obubaka obw'Obusiraamu nga muyingira ekisiibo abuwa oyo abuwa yoyo yennyini gw'ovuma gw'ogamba nti ategeera Katonda oba mushiriku. Ekyo nakyo ngenda kukinnyonnyola. Tewali Kabaka waffe lwe yagaana abantu kusiiba mwezi gwa Ramadhan okutoola zaka mu maaliyo. Ebyaddala ddala Kabaka waffe wano yali agezezzaako okugamba omuntu totwala zaka emitwalo 2 ekitundu ebyo ekiragirwa okutoolebwa Ssaako n'empagi ey'okutaano okugenda e Makka eryo ye yeesobola. Have you ever heard anyone in the kingdom, anyone in our kingdom saying that people should not go to Mecca? Mwali mukiwuliddeko? Mbategeezako Abasiraamu abamu nti muli bayite muli batume actually ebyaddala abamu muli basamize
nga mukola olukujjukujju ne mwambala entalabuusi mujje eno muvumirire eddiini musobole okuyitayo abavoola eddiini bajje babaanukule basobole okuvooleramu eddiini kyekigendererwa kyammwe akagendererwa kammwe katono naye omuganda oba omusiraamu omutegeevu tetujja kukagula emanye ebintu bya Uganda mulinga abatabitegeera ennaku zino. I'm going to speak to you about bire ebintu lwaki bijja mu kaseera kano naani abiri emabega kuba naye tumumanyi naye tusooke kuyiga ng'eyo situnaba kugendayo. Mu mpagi z'obuyisiraamu ettaano temuliimu evvoola bwa kabaka teriimu evvoola bwa kabaka okusinzanga Allah n'obutamwongerako kintu kyonna n'okukkiririza mu mubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewaliwo wekivoolera bwa kabaka. Kakati what is the problem? Have you ever had the king of Buganda kabaka waffe wa Buganda ng'agamba nti waliwo ekyo wekivoolera obwakabaka bwa Buganda si bwa kabaka bwa ggulu si bwa kabaka bwa jjana era tewaliwo kiwandiiko kyonna kiraga nti mu Buganda bw'otakkiririza mu bwakabaka tojja kgenda mu ggulu tekiriiyo. Buno obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda si bwakabaka bwansi si bwakabaka bwa ggulu nedda. Mu mpaji z'obuyisiraamu ettaano temuliimu Ssaabasajja Kabaka ekontana temuliimu ekontana na nziki temuliimu ekontana na ggwanga Buganda temuliimu ekontana na bwakabaka ng'eyo yonna situnaba kugendayo teriiwo teribeerawo era tewaliwo omuntu oyo yenna ali proposing anaga nti agitaddewo ajja kuba musiru mugwagwa. So simanyi kitanula muntu kujja kuvuma kabaka kubanga atakuvodde oba kale bw'oba toyize nsaba oyigire wano. Nsaba okutegeeza abasiraamu abaweebwa omukisa okubuulira abasiraamu bannammwe nti mulina ekigambo kye bayita shiriki. Shiriki kitegeeza bulogo kati kansinzire wano nkibannyonnyole. Waliwo n'omusiraamu omu gwe nalaba nadda ku kabaka waffe n'agamba nti oyo bamuyita Ssaabashiriku nti kabaka bamuyita Ssaabashiriku. Bwe mba ndeetinga abasiru ebyaddala nasoma psychology nze nasoma psychology bwe mba ndeetinga omuntu omusiru who is a stupid person oba who is a fool katukize mu oluzungu omanyi teruvuma nnyo. Omusiru ye muntu akola ekintu ekimu ekitavaamu results nnungi n'akikola emirundi mingi ng'alowooza kinaakyuka yoyo gwe bayita omusiru. A fool, someone who does a stupid thing so many times thinking it will yield positive results. Omuntu yenna gwe tugradinga mu psychology ng'omusiru ye muntu akola ekintu ne kitamuviiramu kalungi ate n'avaayo n'akikola emirundi mingi ng'alowooza bw'akiddamu emirundi mingi kijja kuvaamu ekirungi nedda ekitasoboka. Omuntu avvoola kabaka nga tomaze kuyiga ye gwe muntu akikola olwaleero n'enkya n'eruli ne tubiwulira oba musiru kubanga omusiru ye muntu akola ekintu ekikyamu emirundi mingi ng'alowooza kinaavaamu. Leka njogere ku kintu kye bayita omushiriku. Nannyonnyolebwa mu nzikiriza y'eddiini nti omushiriku oba shiriki be bantu ye muntu atalina ddiini oba omushiriku ye muntu akwata Katonda n'amwongerako ekintu ekirala nti nsinza Katonda naye ate nnyina essabo nsinza Katonda naye ate kakati kambabuulire mmwe abantu abamu abatategeera. Mu buwangwa bwaffe kabaka takkirizibwa kusamira era kabaka tabeera na ssabo bwe mba temukimanyi. Mu buwangwa bwaffe kabaka si yakulira enzikiriza y'obuwangwa nedda. Ku mulembe gwa Ssekabaka Tebandeke gamba jjukiza ono kabaka wa 36 bwe tubala okuva ku kintu naye tekitegeeza nti tewaliyo bakabaka balala. Nsaba okutegeeza abasiraamu nti ngwe eddiini y'obuyisiraamu tennaba kujja wano Yesu mwagitegeera naye nsaba okutegeeza kankusomese kati ne mu byafaayo nga situnaba kugenda wala. Mu 1884 omusiraamu eyasooka okulabikako wano e Buganda. Nsaba okutegeezaako gwe omusiraamu omugwagwa atamanyi by'oyogera ng'ebyaddala ddala nga ggwe okugwagwala kwe kubanga omanyi ekintu naye n'osalawo weesuula eddalu ku kintu ky'omanyi okireete nga kyewunzise. Ekyo kye bayita okugwagwawala ng'ekituufu okimanyi ng'ekituufu ebyaddala kikuli mu mutima ng'era kyeraga lwatu naye n'osalawo kiwunzike ogyewo kyogere mu ngeri etali ntuufu. Oyo gwe bayita omugwagwa mu lulimi Oluganda. Kakati omusiraamu oyo omugwagwa ajja okuvumirira obwakabaka ne mu byafaayo nkutegeeza nti omusiraamu eyasooka okuleeta wano eddiini mu 1844 yatuukira mu lubiri lwa kabaka. Bw'oba badde tokimanyi yatuukira mu lubiri lwa kabaka kati nga Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Ekigambo Ssekabaka tekitegeeza muzimu. Ekigambo Ssekabaka kigambo kya Luganda ekitegeeza kabaka eyava mu bulamu bw'ensi eno.
tetugamba olw'okumwawulira nga bwe nkugambye omukulembeze w'abantu aba wakitiibwa ye tugamba nti ayawuliddwa n'abulira mu kibira nti era tunaamwebuuzangako mu ngeri gy'akuta azeewo obwakabaka so si tunaamuyitanga n'akomawo ng'omuzimu oba n'akomawo nga musambwa n'atubuulira nedda abeera ne history gy'ebintu by'aba yakola bye tumwebuuzaako ng'omugwe yentegeera eyakabaka waffe aliko newankubadde nakiri tujja kukyogerako nti kawakaffe Ronald oba tonnakkirizamu ekyo tukubuulire n'enkola ennungi gye waalikozeemu ebyo by'okola mu bukyamu ebyaddala ddala Ssekabaka Ssuuna eyali kabaka by then ye yakkiriza omusiraamu ate omusiraamu eyasooka okuleeta ennono y'obuyisiraamu ennono the traditions of Islam the traditions so dini the traditions yajja n'ayingira mu lubiri lwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri Ssekabaka Ssuuna n'amwaniriza wabula teyajja na kuleeta ddiini kyekituufu teyajja na kuleeta nzikiriza yajja kusuubula kukola magoba naye Ssekabaka n'amugamba nti nkulabye musajja gwe olina kyokkiririzaamu n'amukkiriza asomese ng'asomesa mu lubiri lwa kabaka asomese mu lubiri lwa kabaka asomese enzikiriza y'omusajja eyajja wano okusuubula Ssekabaka oba kabaka nakkiriza obusiraamu bujje wano mu nsi y'Abaganda era kabaka yamugamba nti wa ebyobusuubuzi biwedde naye ndaba olina enneeyisaayo enzikiriza ennonoyo eryetya obusiraamu ne butandika bwatandikira mu lubiri bwatandikira wa kabaka kakati segundi alina erinnya egganda osinga eyaleeta wano obusiraamu kwegamba golabanga oli mutegeevu nnyo kankutegeezeeko mutabani oba omulangira by then eyafuuka kabaka kati nga Ssekabaka Muteesa eyasooka newankubadde nga Ssekabaka Ssuuna yakkiriza okusomesa okwo kubeerewo yakkiriza oli ayigirize nebya kwali tekunakkirizibwa officially ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa asooka yakkiriza obusiraamu butandika okusomesebwa mu lubiri era ku mwaka gwa 1884 obusiraamu ne butandika 1884 ne wajja eddiini endala kakati kankubuulire ekyaliwo ebiseera ebyo Abaganda balina okukkiriza nti kabaka tayiwa musaayi kabaka kigenderere kabaka teyeesala bw'ati n'ayiwa omusaayi ku ttaka ng'akigenderedde nsaba okutegeeza ekigambo Katonda omusiraamu yakisangawo Tonda Namugereka Lugaba nnyini byonnoyo Seruvales Gulude n'eddoboozi yaliwo kati mbikubuulira kubanga ebigambo ebyo bw'oba toyagala kubiwulira oba toyagala bwagazi naye tekibifuula bikyamu bw'okkiriza mu kiri ky'okkiririzaamu okukkiriza kubaleeterengo kuba tolerant nti okkiriza okuwuliriza by'otayagala obikwate ensobi osobola okutuyigiririzaako fe abatamanyi by'omanyi tukkiririze mu by'okkiririzaamu ng'omaze kuyiga ensobi eziri mu kyotakkiririzaamu ziriwa naye abasiraamu abamu munnange bino temusooka kubisoma mu bivuma buvumi olw'effubitizi eribeera mu babasomesa ng'omusomesa we ye naturally wafubitizi oba kwegamba alina obukyayi obwaveera ddala ku nsibuko tasobola kusomesa bw'oba onaasoma ekigagi bwe kikaawa osobola otubulira obulungi bwa sukaali osooka testinga ku kigagi omanye kikaawa kyenkana ki era kireeta buzibu ki n'eddagala eriwonya abantu lino lyolaba kankugereze ne malwaliro omanyi nze ndi musomesa nyina digiri mu busomesa bw'oba onaasomesa tulina tulina ekikula ky'abayizi basatu waliwo leeta nkwateko babayita takitayiro waliyo asomera ku lubaawo nga buli yekyala waliwo ne vision nga ye bw'alaba firimu buli kimu kweganga okumusomesa history wa Buganda weetaaga muzanyira firimu ng'agitegeera naye ate waliyo oli ng'asobola okugatta byonna kati simanyi abamu abasomesa ebyekisiro oba muli bayizi ki naye kambikozese byonna ekituufu ekyaddala olina okusooka okuyiga ekintu ekimu ne bwe muba mu busawo nga tebannaba kuwa mpeke muntu basooka ne bagigerezesa ku kisolo ekitalina nnyo makulu mu bulamu bwa muntu ng'emmese oba ze bayita guinea pigs oba emmese laboratory rats ne balaba empisa eddagala eryo gye liyisaamu emmese balyoke baliwo omuntu buli kintu bw'oba tokimanyi kiyita mu kugezesa weetaaga osooka obeeko by'oyiga naddala bw'oba oyiga ku Bwakabaka bwa Buganda mu biseera Ssekabaka Ssuuna we yakkiririza abasuubuzi abaali balina enzikiriza yaabwe ey'obuyisiraamu abaali bazze okusuubulagana n'okukola amagoba Ssekabaka mu buwangwa bw'ebiseera ebyo kabaka nga takkirizibwa kuyiwa musaayi ku ttaka nga yennono y'ebiseera ebyo ng'eddiini tennategeerekeka eyo gwe gy'okkiririzaamu ne kabaka waffe kati alina enzikiriza gy'akkiririzaamu kati obusiraamu bwe bujja bwasaba kabaka atayirirwe
ng'ekyo ekikolwa Kabaka ajja kukikola yeesiimidde. Wabula ate nga bukontana n'Abaganda mu nzikiriza yaabwe eyali egamba nti mu nnono zaabwe Kabaka tayiwa musaayi nga yeeyagalidde. At least agenda okuyiga akati ne kamusala n'abanga yo omusaayi nga tategedde, naye wano okugwesala n'aguyiwa waliwo ebyaliwo bye sijja kuddamu lwali okuba si ye topiki. Kakati bwe kituuka awo n'Abakristaayo abaaleeta eddiini kati erimu Kabaka waffe Edward Ronald Frederick jakkiririzaamu olw'okuba nti Kabaka tayiwa musaayi yayanguwa mangu okukkiriza bano Abakristaayo nabo bajje basomese kubanga ey'eddiini yali emugamba mutayirira ng'ate eddiini eno temugamba kumutayirira. Kakati awo yali ntegeera y'abantu naye teyali mu Katonda. Kino kye natandise nakyo nga ngamba Mwami Magala, Muzeeyi Magala. Ngekyo nga nkigamba Muzeeyi Magala. Muzeeyi Magala mwagazi w'Obwakabaka era musajja mugundiivu. Bw'oba oyogera n'omuntu atamanyi ebyaddala atamanyi tamanya nti tamanyi. Ekyo ky'olina okumanya. Atamanyi tamanya nti tamanyi. So teweetaaga kuvumiramu Katonda mu muntu. Kibi nnyo Muzeeyi Magala okujja n'ogamba nabbi wammwe twamanya bwe ekyo kibi nnyo. Abasiraamu ebitundu 14 mu population census eyabalibwa ey'emabegako nti bali ebitundu 14. Tolina bw'ogenda kuba weetaaga onnyonnyola abo ate abatono kubanga abangi bategeera ky'oyogerako. Toweeyambisa ono omu ate kuvvoola ddiini y'abana kuvvoola Katonda. Ekyo kirala. Kabaka si Katonda. Ekyo tukikkaatiriza nange bwe mba nnyonnyola wano. Edward Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri omukulembeze waffe ekifundiko ekyokuntikko oyo nga tukyasinza okwagala mu bantu ku nsi kuno naye tetutegeeza nti tumwagalanga Katonda. Nedda, Katonda asigalayo. N'olwekyo abantu abannyonnyola abatategeera kuba nkugambye atamanyi tamanya nti tamanyi tomuvuma mubuulire bubuulizi. Kati ekyo nkikubulidde okitegedde nti ng'ovvoola Kabaka nsaba ojjukire nti n'enzikiriza eyatandikira mu bajja okusuubula Kabaka Ssuuna ye yagikkiriza nti nsomesa ku byewammwe bye mukkiririzaamu. Ssaako ne mutabani we oba omulangire yajja ataali Obwakabaka kati nga Ssekabaka Muteesa asooka nakkiriza okubaawo kw'okunnyonnyola kw'enzikiriza n'ennono ezaalimu Allah n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Kabaka ye n'agamba kangende n'Abakristaayo kubanga be batamenya kalombolombo k'Obwakabaka ke bansanze nabo ak'obutayiwa musaayi mu kigenderere. Kakati nsaba okutegeeza abantu abali eyo mwenna abajeronga n'okuvuma Obwakabaka ebintu bino mbibayigirize ku Kabaka. Ekisooka, waliwo enjawulo wakati w'amasabo, emisambwa bye muwulira abalongo, amayembe, eyo nzikiriza so si Bwakabaka. Nzikiriza y'abaddugavu Abaganda abakkiririza mu nsibuko zaabwe. Era mu buwangwa bwaffe Kabaka talinnyibwako mpewo ezo ze mwogerako gye waliise mu ddiini y'Abakatolikizi nga Holy Ghost mu ddiini oba kati kangende mpola ebintu bino musobole okubitegeera. Kabaka si yakulira abalogo mu Bwakabaka bwa Buganda oba temukimanyi. Era Kabaka ekituufu alina emizizo gye sigenda kumalayo olunaku lwa leero nga mukimanyi bulungi abakimanyi ti n'ebyaddala ddala Kabaka takkirizibwa kuziika olw'emizimu egyo egibeera mu bifo bwe bityo. Okuziika taziika. Ekyokubiri, Kabaka tagenda na mu masiro ewali empanga oba obuba bw'abajjajjaabe takkirizibwa na kulinnyayo. Mulowooza lwaki? Kubanga Kabaka teyeeraguza. Kabaka teyeekubya mizimu. Kabaka talinnyibwako mpewo. Teriiyo kintu kyonna kikkiririzibwa mu kiyita mayembe oba gositi mu madiini amalala biina amannya amalala newankubadde wano omubivuma biina amannya amalala. Kabaka takkirizibwa bintu ebyo kumulinnya ku mutwe. Era Kabaka eeraguza bwe tuddayo mu byafaayo bakabaka balina ebintu bye baayagalanga. For example, njabagereza ku Ssekabaka Tebandeke we 18 yes ndoza waliwo 14 18 mu mpabule banaye nerabiddemu. Ssekabaka Tebandeke yabulwa omwana. Abasiraamu kambasomese kino yabulwa omwana. Bwabulwa omwana engeri gye yalina amaanyi amangi n'ayagala agende ew'omulaguzi. Ogende ew'omulaguzi kitegeeza nti bino eby'obulogo, eby'obulaguzi, eby'obujjanjabi bw'ekinnansi byali naye nabyo nja kubibaawulira kubanga obulogo muze mubi ne Kabaka tagukkiririzaamu. Okuloga okola omuntu ekibi kintu ekikolwa omuntu ng'Omusiraamu bwe munaamugamba ntonywa mwenge ate ne mumusanga mu bbaala
ne mu nzikiriza y'obuwangwa eriyo omuntu going against the norms nete kitegeeza nti oya kifuuse kyalwatu nti oya alina okukikola. Mulimu abasiraamu gwe weesangira mu bbala nga yitayagala kumanya bya ddiini, olwo mugambe nti eddiini oyo yakiikiridde eddiini, mu Uganda oyo yakulira eddiini, olwo tuvume nti abasiraamu oba ne Katonda ali bw'ati olw'okuba mulimu omusiraamu atali mutegeevu oba omusiraamu atategeera ddiini yayingidde ebbala. Ne mu ddiini eno mu bakabaka baffe kuba nabo bantu bakabaka era ne bassekabaka baali bantu bafunanga ebizibu ebyabanyigirizanga ng'ebizibu ebyo batuuka ne balowooza nti balina okuddukira eri Katonda abataasa ebiseera ebyo ng'amasinzizo agaliwo nga ge masabo nga gye balina okuddukira. Kino njagala kikasitinge right oba kibawo okutegeera nti kabaka taba Katonda nabo bafunanga ebizibu. Ku mulembe gwa Tebandeke bwabulwa omwana yagenda okweraguza. Emboozi eyo nga ziiwe njogero olwaleero omusiraamu omuganda agimanyi ginnyonnyoleseka yina atayagala kumanya asooka akiyige buyizi. Tebandeke bwagenda yavaako ennono mu bwakabaka bwa Buganda oba Enkulembera ekulembeza bakabaka ababiri omu olwokuba tuba tulina kuba ne Ssaabasajja Kabaka omu n'agibwako erinnya ly'obwakabaka n'ayitibwa Kabaka Katebe oba Omulangira Katebe. Ekyo nsaba kukikutegeeza. So gwe bw'obeerayo ng'oli musiraamu nga kabaka waffe omuyita Ssaabashiriku oba weerabidde fe abategeera ebyennono bwe tukulaba ne by'obuulira tusaasira b'obuulira kubanga first of all toba informed. Ekyokubiri obanga alina kwegamba ekiruubirirwa ng'olina ekiruubirirwa ekiri emabega w'embuulirayo ng'olina ky'oyagala abantu bano batuuseeko ng'ate kyabulabe nnyo. Ku mulembe gwa Tebandeke Ssekabaka oyo yagezaako okweraguza, bw'agezaako okweraguza ebyava mu kweraguza byali byakuzaala kikulekule. Omanyi buli lw'ogenda okweraguza wabeerayo emisoso mu kiriki, wabeerayo emisoso gye bakuwa nti kuno bw'otakutuukiriza kino kye kijja okubaawo. Ne Kabaka waffe mulamba Tebandeke yatuuka n'akituukako n'abaako ebizibu ebyamutuukako ebyamuyigiriza kwe kujja okumugamba nti yafuna amaanyi mangi nnyo ng'ayagalayo abeere omusambwa abeere omuzimu nga buli kimu yakikulira ne yeefuula kabaka w'emyoyo ate nga ye kabaka w'abantu. Ebiseera ebyo ebizibu ebyamugwako byaleetera okwawulirwa nga ssaawa eno obwakabaka nakati kabaka waffe abantu Ssaabasajja Kabaka oyo gw'ovuma Kyukyuma Gulunnyondo Ssaabasajja ekyo nyongera kukira Ssaabasajja the man in men, the man in men, oyo omusajja mu basajja oyo ow'enkizo Ssaabasajja yayawulirwa ne bagamba nti ebintu bino eby'obuwangwa amayembe simanya abalongo emizimu simanya biki bikulirwenga muntu mulala tebikulirwenga kabaka. Era kabaka bw'aba atikkirwa mu mikolo n'emisoso gy'omuganda ng'egyo gyatuweebwa Katonda Allah agimanyiiko bw'oba tokimanyi egyatuweebwa Katonda egibeere naggalabi nga tuwa omukulembeze waffe okumwawulira gyateekawo ne kabaka ayitibwa Katebe oba Omulangira Katebe oyo nga yakulira sekita eyo ey'enzikiriza obuwangwa ennono amasabo emisoso obulombolombo byonna ebikolebwa nga bikolebwa mu nzikiriza ya Katonda eŋŋanda bikulirwa kabaka Katebe. Kati gwe omusiraamu atategeera by'obuulira nga oli eyo Katonda akuwadde abantu obabuulira, do you care to tell people that kabaka gw'obambira oba kabaka gw'obuukira oba kabaka gw'omalako emirembe gw'olinnyirako gw'olirako ekyemisana n'ekyeggulo ebyo obadde obimanyi? The king of Buganda is not the king of the religion of the Baganda. The king of Buganda is not the head of the ghosts. Bemuyita mbu mizimu na biki nedda. Kabaka okuva bakabaka bedda lwe bayagalanga. Nzijukirako n'emirembe gya Ssekabaka ani Nakibinge yayagala okulwana entalo n'agenda ku kizinga ky'aba Katonda. Sigamba nti yeye yali Katonda. Oba ebintu bino mubitegeera. Mu byafaayo mulimu Ssekabaka Nakibinge eyayagala ogenda okuwamba Abanyolo. Yatuuka olutalo ne lumufuukira ekizibu ng'Abanyolo bamufuukidde ekizibu. N'anoonya Katonda. He was looking for God. N'anoonya Katonda. Entegeera y'ebiseera ebyo mu kunoonya Katonda yajja mu 1884. Entegeera y'ebiseera ebyo yasobola okuva we yali mu comfort zone ye n'agenda ku bizinga by'aba Katonda. By then ku bizinga by'aba Katonda oba okitegeera nti yali anoonya Katonda kitegeeza nti kabaka taba Katonda. N'agenda ku bizinga by'aba Katonda ewali omwana wa Wannema kibuga ky'oba Omumbaale n'amuleeta eyali alwanira mu kale amulwanira olutalo okuva ekika ky'abendiga. History oyo yenna bwe muteeka mu kunyunya ky'olunaku olwayo nyizo gifuula topic.
ebyo byonna bubonero bwagala okulaga baseeka abo abato aba social media abo bagala okulaga n'okukola kabampaane nti omuganda yali amanyi Katonda era yakkiriza mu maanyi ag'enjawulo agagabiwa Katonda ng'era ekimulemye takyenoonyaamu kuba si Katonda takyenoonyaamu kubanga mukkiriza nti waliyo Katonda asobola omuwa amaanyi agalwana entalo okusinziira ku bizibu ebyaliwo ebiseera ebyo kati kiki example ya kibuga ky'oba omumbaale era kankuzeeyo kugundi kutebandeke bw'amala okukola ensobi nayeyagaliza bingi n'ayagala n'atandika ebyaddala yogerwako nti yali kanywa musaayi n'atandika n'okutta abantu ebiseera ebyo ennono zaakyuka Kabaka n'aggyibwako n'abeera nga tasobola kubanga yakulira ekiwayo ekyo ekya Katonda nti oba ye chief priest oba ye paapa nedda nti oba ye paapa oba ye ki nedda ebyo byamuggyibwako era Kabaka wa Buganda waddembe okukkiririza mu nzikiriza yonna gyakkiririzaamu waddembe okukkiriza nti Musiraamu n'atayirirwa waddembe okukkiriza nti Protestant nga Kabaka waffe bwali waddembe okukkiriza mu buwangwa n'ennono enzikiriza ye beemuzze mu mutwe so buli omu alina kumusika ng'onnyonnyola ng'obuulira omuntu omukulembeze w'eggwanga ate naawe kennyini mwova tekimuggyako kitiibwa kikyakubeera mukulembeze ate tekimufuula mukulu wa ddiini oba okitegedde wali owuliddeko nga Kabaka akaayimira okuba omukulu w'eddiini y'Obusiraamu wali okiwuliddeko tekimufuula mukulembeze wa ddiini naye tekimuggyako kuba mukulembeze w'Abaganda kakati gwe obulumi obujjawa obwo buba butategeera na butabuulirirwa na kuziba matu na nnyindo nga mu programu eno Olunatawambwa lumuziba nnyindo kuba butategeera nsaba okutegeeza buli Muganda yenna wamanyi akimanyi nti obulogo n'okukkiririza mu bukatonda obutono kyoyita shiriki kintu kibi era n'abagendayo ababyesiga bamala kulemererwa kuddibwamu okuva eri Katonda naye olw'okuba emyoyo gyabwe giba minafu ne beesiga ebyo ebitali Katonda buli muntu akimanyi nti shiriki obusamize ge mazambi agakyasinze si mu ddiini mwokka ey'Obusiraamu ne mu Bwakabaka bwa Buganda okwesiga bukatonda obutini okwesiga n'okweraguza ekigambo kweraguza okimanyi bulungi nnyo nti nno kya Luganda badde tokimanyi omanyi abantu abamu mwetaaga kubuulira okwesiga bukatonda obutono okweraguza kwegamba n'okwesigayo ekintu ekirala si kwesiga Kabaka okwesiga ne mu buwangwa bwaffe bwennyini okwerogoza n'okuloga ebyaddala waliwo n'ebibonerezo ebiweebwa omulogo ng'ebibonerezo biganda nga si Bisiraamu ng'ebibonerezo ebyo biweebwa omuntu mu Buganda tulina abasezi mu Buganda tulina abalogo b'emmere era tulina n'ebibonerezo nti bwakwatibwa akolebwa bwati nti omusezi bwakwatibwa akolebwa bwati nti omusiyazi bwakwatibwa akolebwa bwati ebintu ebyo bimanyiddwa mu nnono z'Obwakabaka bwa Buganda nsaba basomesa ti n'Obwakabaka bwennyini ekyo kye muyita obulogo nakyo tekibukkiriza wabula interpretation okutaputa kw'obulogo kye kiki ennyumba eriko essubi si ddogo a grass thatched house ennyumba eriko essubi si bulogo wabula oli bw'agiteekamu essabo n'agiteekamu tukimanyi bulungi nnyo mu ddiini y'Obusiraamu muyina kye mumanyi waliyo amajini waliyo ebyokweraguza era muyina edduwa ezisomebwa mu ddiini y'Obuyisiraamu okugoba amajini n'ebisigadde the same applies to Baganda kyekyo kyekimu ekiri mu Baganda Omuganda ennyumba eriko essubi osobola okugisanga Mwankole osobola okugisanga Kalamojja osobola okugisanga abaddugavu mwenna atalina bbaati na miti yaseresanga ssubi so what is the problem with a grass thatched house? The problem with a grass thatched house ennyumba enserekese essubi yo yateekamu ebyawongo n'ekigambo byawongo kiganda era kibi kitegeeza nti Omuganda amanyi nti ebyawongo bibi oba mbadde temukimanyi ebyawongo yo yateekamu ebyawongo ebyo nti genda owongeyo okugamba Katonda oyo akusaba kino kuwa kino nga bw'oba tokikoze ate bw'okikola obubi era akubonereza mangu bw'atyo mu ddiini zonna eriyo okusaddaaka eriyo okuwa nga emu ku mpagi z'Obuyisiraamu kwe kutoola zaka okubaako ky'otoola obwe so omuntu bw'akikola mu bulungi n'atwalira Kabaka amakula gayitibwa makula
Nabako mu harvest ye n'agamba Ssaabasajja Kabaka kubanga ffe tukkiriza ye mukuumi Ssaabataka yatukuumira ettaka obutasobola kwebbingana kuba abantu ba bulijjo awatali bukulembeze tusobola n'okuttingana. Kakati Ssaabataka bw'okola amakungula n'okungula okusobola omutwalira amakula oba omuwaayo percentage ku by'okungudde kubanga ye mwamwawulira nti ye abakolera obukulembeze abeere ng'akulira obulamuzi abalamulenga singa muba muyina emisango gye mutwala ewa Kabaka noba n'abaami be abo abantu be mutaddewo ne mugamba batukuumire bye tukkiririzaamu so si batukuumire obwa Katonda batukuumire bye tukkiririzaamu. Bw'ebanga okimanyi nti talima bw'obanga okimanyi nti talunda mwe abatakola mirimu gy'akola egyo egimulimu mu bwangwa nga yasunsulibwa Katonda nti agisobola mulina okgenda ne mulima bwe mumala okulima ne mumutwalira amakula. Is that so hard to understand? Kwegamba oyo sayansi wa kugenda ku mwezi kwegamba omuntu yeetaaga kugenda ku mwezi okusobola okuyiga ekintu ekyo. Ebintu ebyo mu buwangwa muleme kubisiiga ttoomi nga mwagala okulaga nti bibi ekyaddala si bibi. Omuntu okutoola amakula n'agenda kati kambabuulire okugenda omuntu neyeyala eri Kabaka batamusinzizza. Bwengenda neneyala ewuli Ssaabasajja Kabaka nenga Ssaabasajja Kabaka neneyala wansi, it does not necessarily mean that I have created a small God. Nti oyo Katonda nedda okwo si kusinza okwo kulaga kitiibwa okwo ke kabonero akamu akalaga ekitiibwa. Okweyala eri maaso ga Kabaka kifaanagana okufukaamirira nnyabanzaala oba ssebanzaala. Abasiraamu abo abalimu ensa abalina n'empisa mbalaba bulungi nnyo ng'omusiraamu ne bwakula n'akoona ku ggulu ng'asinga kitaawe obuwanvu. Abasiraamu abalimu empisa mbalaba ng'afukaamirira kitaawe nga musajja naye ng'afukaamirira kitaawe. Wano mu Buganda tufukaamirira kitaffe oyo Ssaabasajja actually tuva ne kumufukaamirira ne tweyala. Ekintu ky'olaba oba ekintu kyonna abantu kye bakolera Kabaka baba tebakimukoledde nga Katonda aba si Katonda. Nsaba okusomesa abantu mwenna abasiraamu abato abaweereddwa omukisa okubuulira abantu nti ekigambo kye mwogera ekyo nti Ssaabashiriku Kabaka waffe si Ssaabashiriku. Shiriki kitegeeza bulogo era buwakanyizibwa ne mu Bwakabaka bwa Buganda bulina n'ebibonerezo ebiweebwa omuntu yenna abukoze. Bw'obanga oyagala okukiyiga kigende mu ddiipu era okisome teweewala kuyiga. Bw'obanga olina by'okkiririzaamu bireme kulemesa ate kuyiga bintu birala. Bw'oba onaawakanya n'okubuulira otwagaza ekintu kyo sooka oyiga ate ky'oyagala okuwakanya kubanga tewaliiwo mu nzikiriza ya ddiini weewakanira era weekontanira na bintu birungi bikolebwa. Obwakabaka bwaffe bwategekebwa bulungi era ne Kabaka akimanyi bulungi nti ebyo ebiyitibwa ebyobulogo birina punishments eziweebwa. So n'olwekyo oba owabye swaba yenna agezaako okunnyonnyola nti Kabaka Ssaabashiriku ebyaddala oba owabye. Kabaka abantu tebamusinza okumweyalira n'okukkirira wansi kuba kumwawulira. Okwawulira n'okusinza byanjawulo. Tewali muntu akkiriza nti Kabaka asobola okulemesa okufa olaba naye afa y'ensonga eteekesawo Bassekabaka. Wabula ekitiibwa ekimuweebwa n'okulaga abasiraamu abakyalimu empisa era balina empisa eri abazadde baabwe. Osanga omusiraamu nga newankubadde musajja mukulu nga mulangaatira asinga ne kitaawo obuwanvu oba amusinza ekirevu ekiwanvu afukamira amaviivi ge ku ttaka n'abuuza nnyaba amuzaala oba sseba amuzaala n'abuuza maama we oba kitaawe abamuzaala. Ako kabonero akamu era naffe Abaganda ketukola eri Kabaka engeri ti Kabaka muntu wanjawulo ketukola ak'okweyala wansi wabula tetubikukaka. Omuganda atabyagala abireka era Kabaka tewaliwo bibonerezo biweebwa muntu aganye kweyala eri Kabaka tebiriiwo. Ennone ezisinga zijja zidibizibwa n'ennone ezaali extreme bwali bwagazina kweyagaliza kw'abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo era kyova olaba nti ensi bwe zeekulaakulana ng'ebaako ebintu byekyusa Kabaka waliwo n'ennone ezimu zaakola ki zaadibya. Ekintu ekiyitibwa olubugo muti ate Katonda ye yagutonda baguyita mutuba. Ebiseera nga tewannajja siriki tewannajja ngoye zino eziva mu busaanyi obulundu obupamawuzi ne bakolamu nga tewannajja mulembe gwa pamba. Omuganda yalyambadde ki? Omuganda naye mu buyiiya abo baamuweebwa Mukama Katonda Allah bwe yamuwa n'amuteekateeka okubikka ku bwerere bwe yamugamba nti mu muti ogwo osobola okugyamu ekikuta n'okikomaga. Kakati okukomaga si process ya bulogo. Okukomaga is a process bagiyita is a ginning process. Eri mu cotton bakiyita ginaries oba zita ginaries. A ginning process is a process of preparing a cloth.
kakati olubugo lufuuka ddi obuzibu eri Obusiraamu? Where does a back cloth kati Kabaka bw'atuule wali olugoyo lwayizibwa bajjajjaabe, how does it become a problem? Kifuuka ddi obuzibu kubanga emituba gye giri ewammwe mu nsuku gye giri. Naawe kennyini ng'Omusiraamu, Kasimu Omusiraamu, Swabula Omusiraamu, osobola okugenda ku muti n'owoolako eddiba sirikinegana amakanzu tunic amakanzu gano bwe nyambala kyekirowozesa Omusiraamu omubuyabuya oboya Omusiraamu atamanyi byayogera nti ekanzu eno gye nyambadde yo ya kirogo eyoliyo ye ntuufu ennyo. Obwo buba butategeera bintu mu Bwakabaka bwaffe ewantu ewali olubugo engoye obukulembeze n'enneeteekateeka ebyo bintu tebiraga shiriki. Eyo si shiriki kubanga Allah yennyini yatuteerawo omuti oguyitibwa omutuba n'atuwa amagezi nga tetunafuna magezi gali mapamba, tetunafuna magezi gapamya busaanyiwuzi kufuna kusimanya polisi toba biki, tetunafuna magezi gali fayininga buveera kusobola kukola mu ngoye nti ogwo omuti guliko ekikuta ekyo bw'okikoonakona n'okiyisa mu prosesi n'okiwoola n'okigaziya ojja kutufunamu ekintu ekyosobola okwebikamu. Ekirala olubugo bwe baluziikamu omuntu n'omuwarabu najja n'agamba nti alina essanda mwaziika omuntu bali kiri kye baali balina ne wano kiki balina. Lwaki kino kiyita ekyobulogo? Kubanga omuntu baali muziise mu ssubi ng'omuwarabu tannajja kuleeta gundi sande eyo obanga tannaleeta lugoyo olwo lwakwaiti omuganda omuntu yali mukanyuze bukanyuzi nga mbwa ku jirikiti. Ebintu bino mubiteeke mu common sense n'okutegeera. Muleme kubuzaabuza abantu. Omuganda yasobola okukitegeera nti nsobola okukola olugoye n'endukola era mukadde wange oba omuntu yenna bw'ava mu bulamu bw'ensi eno agenda n'ekikunta yeebake bulungi. Ekikunta kitegeeza ki? Ekikunta ekyo ekikuyamba okwewala kikunta ono akunta. Empewo kitegeeza empewo efuumuuka, kigambo kya Luganda. Nti omuntu yenna bw'aba aziikiddwa ekitiibwa kye kibadde kimuweebwa ku nsi agenda nakyo nga tumuzinga mu mbugo era n'embugo ne zijja ziteekebwateekebwa nti omuntu bw'atyo okusinziira ku bitiibwa n'okwawulirwa. Mukimanyi mulimu abagagga n'abatali bagagga. Ekitavunaanibwa ku muntu omuntu okubeera omugagga avunaanibwa nti lwaki wafuna sente nnyingi nnyo. Ekivunaanibwa ku muntu kwe muntu okujja sente mu kweraguza bwe kiba nga twogera ku kweraguza. Ne bateekawo nti omuntu bw'ati akulira ekikabo ekiti buli muntu ali mu kika n'amuwangayo olubugo okumurespektinga. That's why abakulu b'ebikola banga bazikibwa mu mbugo nnyingi okusinga omukopi kubanga gwe omukopi abagenda okuleetera embugo batono. Naye abantu bedda nga buli muntu mu kika kye omukulu w'ekika kye bw'afa amuleeterayo olubugo nti bannange jjajjange jjajja kigambo kya kitiibwa nnyo nga jjajjaawo the father of your father and your great fathers are called jjajja is just a respect of an elder in the family. Jjajja kasujju, jjajja ani, jjajja gundi nga bwe waliwo amannya ag'enjawulo. Kakati okubuulira kwammwe musookenga ebintu bino mubiyige. Omuntu bw'aziikibwa mu mbugo ye n'ateekebwawo ekyenjawulo nti ono mukulu wa kika aziikibwa mu mbugo bwe ziti ezo buli muntu gwe yali akulira ebiseera ebyo ng'aleetayo era nga kikukakatako kuba ye mukulembeze gwe mubeera ne mutawaanya abasalira emisango akulira obufumbo bwe mubaako bye mutaatagana alagira mu biseera eby'entalo nti tulumbiddwa ye kamanda ng'alina okuweebwa privileges ezo asobole okubakulembera obulungi mwe mugende mukole ebirala. Kakati ng'omusanga Omusiraamu ng'agamba nze njokeza olubugo olwo lugoye. Abantu bano ky'obasomesa si kituufu kubanga bonayo ky'olubugo oba oli ng'ayokyeza omutuba kubanga ogwo mutuba. Okuggyako olugoye lw'omuntu abadde yeeraguza mu bulogo olwo lufuuka lubi kubanga omuntu asobola n'okujja ku lugoye lwo luno lw'oyambadde n'agenda n'alukolerako obulogo. It does not necessarily mean that yina kuba lubugo. Nedda. Kakati omuntu bw'agamba nti kankolemu ekintu bajjajjange kye baakolanga olwo aba afuuse mubi. So nsaba okubategeezaako bye muyita ebikolwa by'obushiriku ebimwetaaga kubimanya. Omuntu yenna abitutte ku extreme nga ye abikoleramu ebintu oyo ye aba mukyamu ate waliwo awakanya obukyamu bw'omuntu oyo n'eddiini yennyini oba n'obuwangwa bwennyini bukkiriza nti oyo omuntu ekyo kintu ky'aba akoze kiba kintu kibi. Kangende ku bujjanjabi obw'ekinnansi. Mukimanyi bulungi nnyo nti buli omu Katonda yamutondera n'amugamba nti ettooke balirya ekikuta tebakirya. Olaba n'enkima ekimanyi nti nno enkima naye ekimanyi nti bwe mba ndi eri envu ekikuta nkijjako obwe bakiyita butonde. So there is a difference between obulogo n'obutonde.
omuntu bwakwata n'agenda n'akima kangereze ku gundi waliwo abali enkwacyo omuntu n'agenda omuntu kale kangereze ku mulondo n'agenda n'atema omuti omulondo nga yalina values zagufunamu olwo aba afuuse mulogo. Kati omuntu bwajjanjaba najjanjaba munne obusukko najjanjaba munne ng'amujjanjabisa tugeze ekiti n'agenda n'afuna ekiti n'amujjanjaba olwo aba afuuse mulogo. Ebintu bino ebisinga empeke amazzi galukuja kyekitegeeza nti si mazzi. N'omuntu mu madini gonna agalaba osanga faaza nga abatiza nti nayimba n'akayimba nti n'abayiwako amazzi amatukuvu amazzi amatukuvu go tegaba mazzi. Muleme ku confusinga na kuleeta ntalo mu bantu bonna nga mukyawaganya kabaka waffe. Nja kusembyayo kino Saudi Arabia eriyo obwakabaka byesimanyi sijja bigenda mu nnyo naye nzikiriza okusinzira ku kunnyonnyola kw'Obusiraamu nti obukulembeze bwonna bulina kutambulira ku Katonda. Ne buba bwakabaka nga bwe bukulembeze obuliwo butambulira ku Katonda si kweraguza. Nkakasa bulungi nnyo nti newankubadde kabaka waffe takkiririza mu nzikiriza ya Kisiraamu naye obukulembeze bwe abutambuliza ku Katonda so si kukweraguza. Musajja mufumbo era yagattibwa mu Katonda ye gwe yategeera. Emirundi gyonna newankubadde abamu ebuzibu bw'abasinga nti ogaana okuwuliriza ky'otakkiririzaamu naye nga kikukakatako obutakkiririza mu kintu ng'omaze kukitegeera nti kibi naye ky'otategedde nti kibi lwaki oba tokkiriza tokikkiririzaamu kubanga oba tewakitegeera n'okukyogerako okuleka kuba oba tokimanyi. Kabaka Zerunye bulijjo ng'ayogera nti asoma mu kitabo ekitukuvu. Gwoba tokkiririza mu kitabo ekitukuvu bye tumanyi ku ddiini y'Obuyisiraamu omuntu yenna mu Buyisiraamu neyo gye tuwangaalira ffenna tubeera n'Abasiraamu naye Obuyisiraamu baŋŋamba nti Omusiraamu ne bw'aba asaze enkoko Omusiraamu ne bw'asala enkoko oddiini temugaana nkogirya na neiba we atali Musiraamu. Eddiini temugambangako nti bw'osala enkoko le togiwa ku banneiba. Abasiraamu be bantu abakyasinza okuinvitinga era abakatuli ffe ba Peter Emmanuel twesunga nnyo Yidi kubanga Yidi Abasiraamu batuyita abo abategeera eddiini saababuulira ebintu bye batategeera mu ddiini. Kyekituufu Obuyisiraamu ffe abasinga kye tubumanyiiko Busiraamu kwagaliza n'omuntu yennyini atannafuna tewaliyo tteeka lyonna ne bw'aba mutamiivu ng'anywa omwenge ligoba mutamiivu mu kugenda kusaala. Tewaliwo tteeka lyonna lye tumanyi nga mpoze nga situlimanyi eryo erigoba omuntu atannaba kutegeera Busiraamu. Actually katweyambise common sense ne bweba bizinensi ng'oyogereza muntu kwegatta ku bizinensi yo kibeera kirungi nnyo omuntu gw'oyogereza okwegatta ku bizinensi yo n'oyogera bulungi customer care. Naye gwe bw'ojja n'ovvoola ate nga gw'ovvoola ye muntu akyasinza abagoberezi abali mu ggwanga lye nga be bakyasinza obungi mu nsi. Oba ozimba Busiraamu oba obuzimbulula. Aliwo abavubuka abamu nga munnange ensi ejja kubalema lwalukamwaka mmwe. Kabakamwako ako ke kalaga entegeerayo kwe tusinziira n'okujajinga. Nsaba okubategeezaako ebigambo bino nga ngenda ku personalities kyabadde kibi nnyo eri omuntu oyo okuvvoola kabaka waffe kati kangende ku ggwe. Ekyaddala ddala omuntu avvodde kabaka tumulaba tutya. Bovoola kabaka mu Buganda obanga ekisiraani tosaana na kusanga misana ng'omuntu agenda kukola. Era ekyaddala gw'oyinza okukola kabampaane ng'olowooza omanyi nnyo. Abaganda ne bakutunuulirira ddala ng'ekyenyinyalwa. Ekyenyinyalwa kye kintu ekitaagala kutunulwako ng'omuntu bw'akitunulako bw'ati akyenyinyala. Tukwongerako ekigambo okukwesittala. Okwesittala kitegeeza tukwewala ne tukubeera wala. Leka kwefuula ekyenyinyalwa ekitunulwako ng'omutayagala kizzaako liiso lyakubiri. Ekyokubiri leka kwefuula ekyesittalwa ng'omutayagala kukisemberera. Ekyo omuntu kyatayagadde kutunulako kyekyenyinyalwa. Omuntu kyatayagadde kusemberera kyekyesittalwa. Okwesittala to be away from something bad. Leka kwefuula ekyo ate tokubiriza abantu kukwesittala na kukwenyinyala. Omumbatuutu yoyo omuntu ajja n'ayagala nga ebirowoozo bye bya kisiru abikkake okkirize mu byakkiririzaamu nti bye bituufu. Oyo mu Buganda ayitibwa omumbatuutu. Kwegamba ye ng'alina ebyekisiru byakkiririzaamu. Kankugereze muwagira ttiimu z'omupiira. Omumbatuutu mu byemizannyo y'oyo akukaka okuwagira ttiimu ye n'atagikwagaza wabula n'akugamba nti bw'oba towagira ttiimu yange wano vaawo genda tuula eri
ife nze nviira situla n'abantu bwe bati kakati omuntu ayagaza abantu eddiini olw'empaka abamumbatuutu kuba omumbatuutu yoyo akukaka ye kyakkiririzaamu nga tosobola na kugumiikiriza kubeerawo naawe. Majjukizaako ne mu constitution ya Uganda eggwanga Uganda teririna ddiini, constitution terina ddiini. Constitution egamba nti abakulembeze tebabeeranga na ddiini oba eggwanga teririna ddiini, buli muntu akkirizibwa okukkiririza mu ekyo kyalowooza nti kyekituufu kubanga amanye ekituufu n'atamanyi kituufu Mukama Katonda oyo Mungu ali mu ggulu eyo y'amanyi. Oyo Mungu agereka emigereko gy'abantu bonna yakola ki y'amanyi. Kya buswavu nnyo omuntu okujja okweyita omuyivu naye nga toli kugamba okufaanana okulaga nti wasoma oli muyigirize naye nga toli muyivu yadde. Common sense abakulemberenga nga temunaba kwogera bya kisiru. Nsembyayo ekigambo kino mu program y'olunaku olwaleero. Tewaliiwo kintu kyonna ky'osobola kukola. Teriyo maanyi ga mmundu, teriyo maanyi ga bigambo, teriyo kiro za bivumo zisobola kugamba Baganda, kulemesa Baganda kwagala Mukama Katonda ne Kabaka waabwe. Tosobola era baluyita journey of no return, bw'olukwata olwo olugendo oba tojja kudda. Teriyo Muganda, Abaganda tetutya mmundu, Abaganda atirisi tutyamu kalalankoma kuba yakuluma, kyova olaba Ssaabasajja tumuyita kalalankoma. Abaganda tutya kyukyu, omuddo guyitibwa kyukyu, otyamu omuddo naye nga totidde mmundu. Teriyo maanyi ga mmundu gasobola kugamba Baganda nti temukkiririza mu Katonda. Ate ekirala eriyo Abaganda abakkiririza mu nzikiriza mu ddiini gye bayita eyaabwe ey'ensi yaabwe ey'ekinnansi, the behavior of the land, ekinnansi, the facts of their land, the behavior of the land, gye bayita ekinnansi, the way of the land, the way of the people of the land, kyekinnansi. Abo nga nabo tolina bw'obakakasa nti nno Katonda yababuulirwa mu 1849 asinga owaabwe gwe baalina okuva ku bujjajjaabwe. Naye nze nga nze abaweereza wano kikyenzikiriza. Nzikiriza nti Mukama Katonda eyasobola okutuwa ennimi ez'enjawulo buli omu yamuwa entegeera gy'amutegeeramu. Okkirizibwa okumutegeera entegeera yonna gy'omutegeeramu kasita otamusikiza kintu kyonna. Katonda n'omutegeera nti gy'ali sinte, Katonda sinte. Ate Katonda takulagangako nti nno yitira kwegamba oyo ye mubaka wange, nedda. Kasi Katonda nze nzikiriza, munzikiriza nze gye nzikirizaamu nze mu byendowooza. Nze nkimanyi bulungi oba oli Muisiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli muntu ki. So long as you agree that there is a creator, the overall, oyo wokunsinga si muntu, si nte, si kisiikirize, si ki, wabula sigana muntu kuyita mu microphone ng'ayogera ku Katonda. Sigamba nti aha kati microphone kagikutte eyefuuse gy'asinza olw'okuba gy'ayogererako. Nedda. Oli bw'ayambala ekkanzu ye n'agamba nti ze bwe mba ŋŋenda okusaala nyambala kkanzu, nkitegeera nti kyekikolwa eky'obuntu bulamu ekyo kyakoze ekyamuyigirizibwa era n'entegeera ye. Oli bw'akunaamiriza n'agenda mu muzikiti ng'ayambadde mini ne bamukubirayo emiga, I don't mind, kubanga ojja kulaga obwereerewo odistractinge omuntu ave ku bintu omujje ku Katonda anyway. So n'olwekyo lwaki mba mpakanya omuntu eyambadde kanzu ye empanvu ngambe nti owaayi hijabu omuntu gy'ayambadde ekwekweya eyo nkyamu. Lwaki mba neefula ennyo ow'amagezi okutegeera nti omuntu ayambadde n'alekawo wano amaaso musinga okutegeera. Why? Lwaki mba nfaayo nnyo ku kyoto Papa kyakozesa kino ekirimu akabaane ekyo ekyenjawulo? Lwaki mba nkiwakanya? Kubanga Katonda oyo lugaba nnyini byonna ye yatuwa ennimi, ng'oli ayogera Luchina, oli ayogera Ludokolo, oli ayogera Lujapani, ye amanye ensonga ezaali emabega w'okugamba nti ekigambo Katonda kibeere kya Uganda, ekigambo Allah kibeere kya Luwarabu, ekigambo God kibeere kya Luzungu, buli omu Jehova biki. Si kugamba nti ekigambo Katonda kyekiriko amafuta ag'enjawulo nga bw'oyogera God ekyo kikyamu. Nedda, buli omu Katonda yamuwa olulimi lwe mwamutegeerera. N'olwekyo omuntu yekanze gwempakanya yoyo omuntu agenda najja naŋŋamba nti olaba akayinja ako bw'okalonda onookakanyuga wali kategeeza nti Katonda asiimye abeerawo. Nedda, Katonda si jjinja, Katonda si nte, Katonda si muti,
Katonda sichi oyo entegera ye gyategeeramu nyinza okulowooza nti yawabe kubanga Katonda mu ntegera yange ndowooza nti bino byonna bitonde yatonda bitonde nga naffe mwetuli kyova olaba ne Bwakabaka waffe tukkiriza nti Kabaka waffe abulira mu kibira Kabaka waffe nti abalangira n'abambejja okuzaawa n'okuzaama bigambo bya Luganda ebitegeeza okuva mu nsi siwuliranko kigambo nti Katonda yafudde sikiwulirangako so n'olwekyo waliwo okukkiriza okwo okwenjawulo kaakati muleme kuleeta kutabula na kutabiikiriza okutabula kwe kukikola akagenderere okutabiikiriza kwe kuleeta okunnyonnyola kw'ebintu ebyenjawulo buli kimu mukireke kibe oyo anakkiriza akkirize oyo atakkirize agende n'obulamuzi ekirala waliwo Obusiraamu obuvubuka obusirusiru obwefuula obulamuzi nga bwo buli awo buvubuka bwefuula obulamuzi kwegamba ye nga awulira nga bwakugamba ekintu at least akuba oba akutta oba tokkereza ye kyagamba no obwo buba busirusiru obwo bavubuka eryo libavubuka nedda si bwe kiri omuntu yenna omubugumyeko akitegeera nti nno you don't need to coerce bakiyita coercion bw'oba olina omuntu ky'osomesa enenkwata y'abantu yanjawulo fe abaasoma ku busomesa tukimanyi nti waliwo omwana asoma nga amaze revisinga nga teyabikwatidde mu kiraasi waliwo n'akwatira mu kiraasi nga tikyayogera waliwo ne gw'ogamba n'akwatira mu munne mu kye bayita discussion ng'omwana wamusomesezza naye nga yeetaaga muyizi munne amunnyonnyola oyo gwasinga okukkiririzaamu amusalize mati kibayita okusala ennamba olwagenda amunnyonnyole nti kino omwana ng'ayiga byosoma naye ng'abiyiga mu munne mu discussion ne waba abiyiga ku gwe teacher ne waba abiyiga ku lubaawo ne waba abiyiga mu kitabo zonna enjiga za njawulo neffenna ggola ebeereemu mu bino ebyeddiini kuba kutegeera Katonda kakati lwaki oteekawo enteekawo bwe naaba nnyina kyensobeza mu kinsonyiire bwe naaba nnyina kyempa budde obubi nakyo mukyongerewo mu kidiscussing tukolera ku namba 702 885 59 mbasaba mwena mbeere bakkakkamu nga tunnyonnyolegana ebintu bino tusobole okukkaanya ti ensi eno ffenna yawamu seeko ofaaki ensi eno yaffenna kati ofaaki ofaaki okutuvumira Kabaka tojja kumalako kyekituufu fe abamu tukusekerera ebyaddala tojja mission gy'oliko tegguka mission impossible mission gy'oliko tegguka yo okugamba abantu batya nedda ssebo tojja kulemesa bantu eyo mission gy'oliko tejja kusoboka Mukama Katonda Kabaka amumanyi era ffe tumuyita kisikirize kya Katonda mbajjukizaako abantu mwena abeetaaga okujjanjabwa mu nzijanjaba ey'ekinnansi mujja kuyitira ku 750 2600 mwebuuze kusenga mukooki oyo ndo mwekakasa bannaffe abatawanyizibwa ebikolwa ebyababbi abanyaguluzi biki mujja kumwebuuzaako akola enkola ey'ekinnansi n'osobola okuba nga oyambibwa ali ku 750 bino si bulogo buno bujjanjabi obwo bwaweebwa abantu mu mikono gyabwe nga bayawulirwa ekyenjawulo ng'omusawo bwaga nti nze ndi mulongoosa ate nze nnyunga magulu byebyo ebitone Katonda byawa abantu ne baffe ebitali bisome mu makiraasi erimu abantu nga balina obusobozi obukuyambako mu abalina emirimu egitaataagana na appointments ezitatuuka senga mukooki ali ku 750 mbasiibudde mu kitundu kino nja kubalaba ate mu programu endala.